Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Mukama yebazibwe nnyo. Yesu gwe boyongera engalo nga zamwanguka. Happy New Year. Weetulireko neighbor naye namusizeeko. Omwaka guno gwaffe mu linnya erya Yesu. Ngambye omwaka guno gwaffe mu linnya lya Yesu. Ngambye obanga tewabangawo mwaka nga mwaka gwo wangi katugwo guno gugwo mu linnya lya Yesu. Oba emirala gyonna gyagaana, emirala gyonna nga gyakusala, emirala gyonna nga gyakuyita mu ngalo, nga naye tuwategera ngeri gye byabaawo paka eno gy'oli. Kaakati amazima gali bwe gati, Katonda ogenda mugamba nti Mukama gwo guno gwange mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ebyagaana bigenda kusoboka mu guno, ebyagaana bisoboka mu guno mu linnya erya Yesu. Guno mwaka gwo gwakuwa bujulizi mu linnya erya Yesu. Kegwake ketonye oba Setaani ayagala oba tayagala, erinnya lyo likyuka, adresi ye ekyuka, obulamu bwo bukyuka, byoyogera bikyuka, emikwano gyo gikyuka, ennyambala yekyuka, endya yekyuka, gy'osula wakyuka. Aleluya. Mukama yebazibwe. Kati kyolina okukola kyangu nnyo. Amazima gali bwe gati nti ebintu bwe bibanga binaakyuka, amiina, ayagala bikyuke yasooka okukyuka. Kizibu nnyo okufuna results ez'enjawulo kwezo z'obadde ofuna bulijjo ng'osigadde okozesa strategy y'emu gy'obadde okozesa bulijjo. Oba mu ngeri endala tosobola kufuna bw'obanga obadde ogatta 2-2 n'ofuna 4, nga 2 gy'obadde ogattako 2 n'ofuna mmeka? 4. Tosobola kuba nti okozesa method y'emu n'olowooza nti ate ogenda kufuna answer ey'enjawulo. Era ojja kusigala ng'ofuna kyekimu kubanga tewali kikyuse ku ekyo ky'obadde okola. Kitegerekeka ekyo? Bw'oba onoofuna results ez'enjawulo wandyetaaga okukyusa engeri gy'obadde okikola. Oba njogera mu Luyonaani, njogera Luguliiki, njogera Lulimi lwa wano. Bw'oba onoofuna results nga zanjawulo, bameka abakkiriza nti oyagala results zanjawulo mu bulamu bwo okwezi obadde ofuna bulijjo? Oyagala zanjawulo? Kiki ky'omalidde okukyusa omwaka guno okwawukana ku ebyo by'obadde okola bulijjo? Amiina? Kikulu nnyo okutuula wansi omwaka guno ekimukisa omulungi gukyatandika butandisi. Otule wansi gwe wennyini okole gye bayita strategy. Obuuze, naye bwe mba njagala enjawulo egenda kujja etya era nga bwe mbadde nkola era bwe nsigadde nkola. Bwe mba njagala enjawulo kiki kye mmalidde okukyusa ndyoke ndabe enjawulo. Because the change has to start with you. Gwe olina okusooka okukyusa n'okukyuka n'olyoka olaba change wali mu maaso. Nayogedde ku musajja gwe bayita Samwiri. Ayali anakuwadde ennyo kubanga Katonda agaanye Sawulo okuba kabaka.
sigenda jida mu story yona ajagala genda ogula akatambi nekanzigira akantu kamu. Katonda bamala mubusa namugamba naye olituusaawo kunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugana okuba kabaka. Oli ne gwe bagamba yali nabbi mulamba ng'anakuwadde kubanga baganye ani? Baganye Sawulo okuba kabaka. Mukama n'amugamba jjuza ejjembe ly'amafuta ogende mu nnyumba ya Yese kubanga ndebyeyo kabaka ogende omufukeko amafuta. Ebyo babigamba omusajja yali anakuwalidde ekintu ekyali kitakyayinza kukyusika. Anakuwalidde ekintu kyatakysobola kurivansinga nga kiringa gwe buyinza okubeera no gonakuwalidde 26 atakyayinza 216 atakyayinza kukomawo. Onakuwadde lw'ebyo ebyabaawo mu 26 kyokka nga 26 ate yagenda dda. Omenyeddwa omutima olw'ebyo ebyabaawo mu 26 kyokka nga 216 yagenda dda. Oli disappointed olw'ebyo bitasobola kubeerawo mu 216 naye ng'ate gwe gwagenda terukyayinza kudda. Ne Samwiri nabbi yalina embeera efaanana bw'eti. Oli namubuuza naye olituusaawa? Mukama yamubuuza olituusaawa okunakuwalira? Olutuwadde Sawulo so nga nze mmaze omugaana okuba kabaka. Kama ebazibwe kiringa bwalowooza nti 216 mugenda okuvugira emmoroka nga tewagivuga. Kati essaawa eno bonakuwala kikwongerako ki era kikyusa ki? 216 omutwale nga Sawulo ogendi oyo baamugaana. Katonda yamugaana nze omuvugiramu emmoroka ngenda givugiramu 217. Bw'oba n'omuvinga ono ekyo kyokola ebyagaano bireka ne bikola bitya ne bibanga byagaana byayita obireka ne bibanga byakola bitya byayita n'otunula mu maaso gy'olaga. Naye Katonda teyakoma mugamba ekyo, yamuwa ne strategy n'amugamba kati wategedde jjuza ejjembe lyo amafuta kubanga kyengenda okutuma ne gyenjagala okutuma ne siteepu eddako kitwala muntu ng'ejjembe lye lijjudde amafuta. Ejjembe bwe linabanga kkalu byenkutuma ne gyenkusindika tebigenda kukola. Ngambira nebo yakulina nti 217 ono yeetaaga omuntu ng'ejjembe lye alijjuziza amafuta. Mugambe amina. 217 siwa abantu ng'ejjembe kkalu nga ne bw'oliyunzika bo timuli kayiika. 217 abantu ng'ejjembe lijjudde ki? Amafuta. Kwatiraako wano olabye waawo awo weetaaga okuba nga wakola bulungi. Oteeka okuba nga omutwe gukola, oteeka okuba nga olowooza, oteeka okuba nga otulako wansi n'owandika strategies, oteeka okuba nga obwongo busaza. Things will not just happen. Tebigenda kumala gabaawo nga gwe tolina ky'obikoledde. Tewali kigenda kubaawo okutuusa nga okirowoozezzaako era ng'olina nekyokikoledde. Abawulira bagamba amina babategedde byenjogera. Era togeza ne werima ogenda kubanga ofulumana ku madaala olonde wali omutwalo gwa dola ku madaala. Sente abantu tebakyazisuula, abantu tebakyasuula sente. Ngambirira kuno nti abantu tebakyasuula sente. Bana fe we twakulira edda nga tukyali buvubuka bato ng'amazima ddala otambula ng'osamba ebipapula n'olonda olukumi. Naye abantu bazibu nnyo kati ensawo z'empale baatunga mpanvu nnyo nnyo buli akwata bw'ati mu nsawo omukono ogulengerera eno n'ogamba ayi Mukama Katonda oyo alisuula ddi ssente ensawo mpanvu bulala. Nolwekyo totambula nga tolina kapulaani konna n'ogamba ekyamagero kijja kumala gangwira. Nze kambere bwenzaawo mu nsi kantambule butambuzi kampite Kampala Road nveeyo ngende ku Iriamu ngende mu Lanshawa bwe nva ku Lanshawa ngende ne bake mu State Square nja kuba ndi awo nga waliwo ekingwira tebikyagwa modole. Kama ebazwe buli ekibaawo kikolerera kati. And you must come up with a strategy. Katonda kyagamba namugamba oba onoolaba kabaka omupya oli ye yaganye naye oba onoolaba kabaka omupya eno gye nkutuma jjuza ejjembe lyo amafuta. In other words, do something for it. Ebyokumooninga okukungubaga ng'okungubagira
Saulo atakyasobodde kuba kabaka ng'okungubagira 2:16 ayagenda edda gwogamba yakuyisa bubi yakuleetera amabanja bye wasabira tebyabaawo manya baakumenya omutima manya ebyo sooka biyimirize 2:16 yakola atya yagenda ebbanga lyomala ng'okungubaga libadde n'obudde oyonoona bungi twonoona nnyo obudde oluusi nga tukungubaga ono wuno omuwulire bamugamba now the Lord said to Samuel how long will you mourn for Saul? A whole prophet was mourning for a rejected king. Mourning is not a very bad thing, but it was taking so long. Era Katonda kyamuvunana tamugambye nti why are you mourning for Saul? But God is asking how long? Kingambira kuno nti how long? The challenge is on the time wasted. Ng'okungubagira ebitasobola kubaawo. Weekubagiza olw'ebyo ebitabaawo. Weekubagiza olw'emisomo egyagaana. Weekubagiza lwakitawo ataakuweerera. Weekubagiza olw'omulimu gw'otaafuna eri gye wasaba ne batagukuwa. Weekubagiza olw'ebbanga ly'omaze ng'osaba visa nga tebannagikuwa. Weekubagiza. Time si yakwekubagiza. Time yakujjuza jjembe mafuta. Omuvinge on. Ogende waddako. Ologoseeyo ebipya. Sawulo ye yagaana. Katonda tannagaana. Sawulo ye yalema okuba kabaka. Katonda tannalemwa. Ekya Sawulo bwe kigaana. Nkuwa amawulire amalungi oli. Sometimes ekituleetera obuzibu kiri bwe kiti, by the way, is to have our mind is locked on a particular thing. Noba ng'obwongo bwo bwera okengedde ku kintu nga gw'omanyidde ddala. Ekyaleetera ono omusajja ebizibu mukimanyi. Ono mwami Samwiri gw'olaba. Samwiri ekimuleetera ebizibu si kirala. Samwiri ye nabbi. Ayafuka amafuta ku kabaka ayasookera ddala okubaawo mu ggwanga lya Isirayiri. There had never been a king before. This was his very first king gwe ya anointing okuba kabaka. So for God to reject this king, okay, Samwiri yakirabira ddala ng'awedde. Yali alaba ekintu akiraba gusooka ye kabaka we yasookera ddala okufukako amafuta kati wuno kabaka Katonda amulijekitinze mu bulamu bwe tamanyi nti waliyo n'omulala asobola okubeera kabaka. It was a nightmare to him. Tabitegeera haga Mukama kyo kino kiki obwongo bwe tebumugambangako nti waliyo n'omuntu omulala asobola okubeera kabaka. Kati bamuganye obwongo bwe buli mu kubuuza ayi Mukama okoze eki kino Mukama kabaka omulala agenda kuvaawa kubanga bambi gwe lyasoose okulaba. Abantu mbwe abange ekintu kyasookeddeko ddala okulaba ya obwongo bwe bumugamba tewaliyo kirala kiribaawo kubanga kyeyasookerako tamanyi nti waliyo n'ekirala. Kati akungubaga kabaka Katonda amuganye n'ensonga ezimuganyisiza omwami ono azimanyi bulungi nnyo kubanga jana yonna yagirimu ya participatinga. Omwami ono ng'akola ebikolobero ebyamuleetera okumugoba naye Katonda omulijekitinga. Naye kati challenge ya Samwiri agamba Mukama oyo bwe tumufiirwa omulala tugenda mujjawa. Mukama oleese ebizibu. Mukama bawaali muddiddemu. Mukama tumale gagenda naye bwato nga wangerigeri naye nga tugenda naye ng'awennyera naye nga tutambula kubanga oyo Mukama bw'avaawo tewali walala gye tugenda kujja mulala. Mukama asaasira muddiremu musonyiwe musaasire Mukama zaawo. Kati kankubuulire gandi mbuulira gwe wekka obwongo bwo gwoyogera vocabulary gye bayita unreplaceable tazikawo. Mutera n'obiwulira nga babyogera eyo mu kuziika tufiiriddwa nnyo omuntu atazikawo. Kati eyo vocabulary bagyogera eno ku nsi mu ggulu tekola ki? Mu ggulu Katonda talinayo muntu atazikawo. Wangi talinawo ki? Talina language eyo eno mpagirwaga. Era oyo bw'avaawo tuba tufudde. Era oyo bw'avaawo tuba tuwedde. Era oyo tazikawo. Era ekika kyonna kiba kisaanyeewo. Era ekyaki yonna eba ewedde. Oyo n'amala ava mu kyaki yaffe kyaki eba ewedde. Katonda takirina ffe tukirina. Nze kigaana nziga osobola okukaabya amaziga ng'ovudde mu kyaki nga abadde nono abadde atula wano agenze yali atugambye mbu ye taligenda mbu wano agenda okusabiranga.
Mbwera Mukama amukolera ebirungi bingi nnyo nnyo bwe kyajja mu kyakye n'ate yamala n'agenda nze gw'okangakanga Katonda takangibwa ebyo. Katonda ye talinayo gw'omutiisa naye. Nze sikulimba nze okumanya era Katonda bannanga aba Katonda. Nze singa nze nali Katonda nze Musa simujjaawo. Musa omusajja ayawudde ennyanja neyabulukuka bweti. Omusajja n'ayita emmere neva waggulu. Omusajja n'akuba olwazi ne luvaamu amazzi. Omusajja Musa nga yakola ebyamagero. Omugonvu okusinga mu nsi yonna yasinga obugonvu. Oyo mujjawo oyo abeera asset. Oyo aba asset mu protecting nga batalina waalaga. Ne mama Katonda yeewuunyisa. Katonda yasigala nga yeye Katonda bannanga ayina amaanyi engeri gy'akolamu disizoni ze. Katonda ye yasoba. Yava gy'avudde olunaku lumu n'amuyita nga takaddiye na nnyo so gandi yali mukadde nnyo. Musa yali akyalina amaanyi agalinnya n'olusozi. Asobola ogenda ku Sinai nga tuwali helikopita emuyambyeko agenda yekka. Oyo aba akyali mbooko. Mu mbooko ye y'ekitalo mu mbooko lizimu mwe yamuyitira ati. N'amugamba jangu wano ku lusozi njagala kwogerako naawe olwaleero. Musa n'ayambuka ku lusozi ng'amanya ebyo ebya bulijjo nti era agenze era amuwa obubaka era abumuwe era abuserengese wansi azzeeyo. N'amugamba nno omanyi olwaleero ekigenda okubaawo puroguramu wagitegedde nti nedda muzeeyi togenda kuddayo. Naga toddayo. Ate kiki muzeeyi nkutwala lwaleero. Muzeeyi pulaani zonna ze tubadde tuyina. Muzeeyi abantu be mbadde ntwala mbadde nkyabatwala e Kanani ngate nange nalengeddeyokko ngate nga tunatera okutwala mugamba forget. Time yakuweddeko. Nagenze okubikulano mu kitabo kyange ng'ogenda lwaleero. Teyamuganya yadde okuddayo okusiibula mukazi we. Yadde okuddayo okusiibula abaana yadde Abayisirayiri yamugamba muzeeyi katonzikiza yadde okuddayo kubasiibula tewali bajja kitegeerereyo mpola. Nja kwogera ne Yoswa abagambe neggwe ogenda lwaleero. Kati muzeeyi ya funeral yange nti nja gikolako nze kennyini. Kati muzeeyi siziikiddwako bantu bonna nja kweziikira. Ozanyise kyali wali entaana Katonda yagyesimira yamanyi yagula coffin yamanyi ebintu byonna yabyekolerako yakoleranga funeral service Bible egana okutuuka olwaleero tewali amanyi oba amuziika yamweziikira. Gwe gwogamba tazikawo yamugjayo ati bwe namugamba toddayo. Kati gwe weemoolanga mpola ng'otwegayiriza wangi weemoolamolanga mpola. Era nze Asha ali wali nze nembavaako baabawedde nze muyimbi ali wali nze nembavaako baabafudde nze nkuba ennanga ali wali ani akugamba osinga Musa ani akulima ntozikawo. Katonda talinayo muntu atakola atya. Eyo language tagina mugyogerere eno wammwe ku nsi bananga no member parliament afudde ono tazikawo banange omusajja bananga batuyambye nnyo oyo yennyini atazikawo gwasikayo bwati bwe n'amugjawo mwene mugweddalu nga tufudde banange leero banange tugenda kukolereraga mu kyendekere nze manye engeri gyengendo kikolamu nsigale nga ndi Katonda. Tewawulidde nsigale nga ndi ani? Ebyo byengeri ng'eyo bimuyambako okusigala nga ye Katonda. Talina kweyekutte, tolina gw'omulaga, tolina gw'omuganda ekintu kyo kitambulira ku gundi era gundi bw'atabawo tekitambulira tayagala na kiwulira ekyo asobole okusigala nga ye Katonda. Kati ekyo kyekyali kiremye Samwiri okutegeera n'akungubaga ennaku ne ziyitako ne zisuka we zaali 10. Mukama katufudde Isirayiri egenda kubeera etya Mukama ojja kusawulo ate nga bwali omulonda wagamba bamulaba nga mugogofu nga muwanvu bulungi era manya nga yawanvu wakubegabega Mukama nga yasinga abantu bonna bulungi naga nti oba yali asinga obulungi nja kukulagayo omulala ate asinga obulungi. Come on. Ani awulira ngambeko nti amina. Where there is good having something better. Kati ovola bando ina mutunuulira nnyo ku buli nsonga yonna n'omugamba Mukama nze mbikulekedde gw'onsinga obitegeera kubawulira Katonda wajja Sawulo azaawo Dawudi. Wangi era bw'olabanga atuteri Sawulo lyo ng'omanya nti alabika aleeta Dawudi. N'olwekyo bw'omalanga okukungubaga bw'oti kungubagamu katono osangula amaziga weesibe ekimyu otunulira yamututte
omugere Mukama Sawulo wamututte kati oleetaani ojja kulya akaloboozi akagamba mu matuugo nti ndeetaani ndeeta Dawudi tokitya okuba ngalo osiisiriza nsiisiriza ani awulya ngambeko nti amiina 26 gwabadde mulungi ye 27 gugenda kusinga nolwekyolekera okukungubagira 26 era ngamba yagenze 26 siguze poloti yange era yagenze sivimbye era yagenze siguze era yagenze sinnafumbirwa muleka akola alya agende bibye byataleese byonna 2017 abireeta wali awulya ngambeko nti amiina kati gwe kyeweetaaga kiri eki kyakubanja juza ejjembe lyo amafuta kyagamba obwongo bwo bufuweko enfuufu juza ejjembe amafuta have some new ideas juza ejjembe ly'amafuta straighten your mind va mu tulo lowooza bulungi tula wansi kola strategy waliwo ekigambo ekirala nakirabyawo nabadde nga takirabanga bukyansomawo nakasomerawo emyaka 20 nga nsoma wantu awokka era nga mbuulirawo naye nasomyawo olunyiri nembanga era baana bange kyenva mbagamba temukowanga kusoma bayibuli togiteekangamu olugezigezi n'ogamba nti wagisomasoma dda yonna wagimalayo temukyalimu kipya buli kaseera mubaamu ekipya nekyewasomedde okisoma ate ku olwo nekifuuka ate ekipya awo wenyini nasomya olunyiriri nengamba yi ate kino nga mbadde sikirabanga wulira bwamugamba olaba olunyiriri fill your horn with oil go I am sending you to Jesse to Bethlehemite. That is now the assignment. Bamuwada assignment empya. Bamuwada ki? Katonda bwamala okuribukinga olw'okkaabira amataaga yiise olw'okkaabira ebitasobodde kubaawo olw'okkaabira ebyagaana ng'oli awo okkaabira ebyakola bitya kaabira ebyagaana ne language yo yonna ne vocabulary yonna ng'ejjudde kaabira ebyagaana kale thinga nathoma kale thinga taata yamperera nga sente teyazinywamu walagi kale thinga maama teyakola bwati kale thinga gwe kimanyi nti wali abantu bayitivu nnyo abeesigamya okulemwa kwabwe nga kwesigamya ku kale thinga he's a failure nenga mubulamu bwe alina justification alina ensonga lwaki failure nalemwa lwakuba byagaana lwakuba kale singa mama teyagira wati kale singa taata yatuweerera kale kankubulire kituufu waliwo ebitagenda bulungi mu bulamu bwo bwe walinga okula naye tebiteekeddwa kubeera nsonga gy'osimbyeko evaako okulemwako ate nosigala ng'okyogera forever. You've got to find a strategy. Ngeri ki gy'ovuunuka okulemwako, ngeri ki gy'ovuunuka ebyo ebyabaawo ebyemabega, past experiences ebitagenda bulungi, ebyalinga ebisiraani, ebyalinga ebipali, tobifula nsongayo n'obifula omusingi ogw'okuzimbako okulemwako. Noonya engeri gy'obivuunuka mu linnya lya Yesu. Ntegerekeka? Tofunayo nsonga gyogandi ne bondaba nfaanana bwendi omunanga ndi lwakubanga kyali bwekete ne bolaba nfaanana bwendi wangi ne bolaba nkola ndya ekyo bwe tuba tusazeewo kiwuliriza tusobola okuwulirayo emyezi ng'ebiri esatu ena banene bwe nsiwuse nga nyina namera oluyinja alina nga n'enviiri zaakutuuka ku mutwe bba wange yafa emyezi 2 egiyise emyezi 2 awo mba ntegeera naye bwe nga nti yafa emyaka 16 egiyise kyekikumiza oluyinja bw'otyo mu feesi n'ojjula embalabe n'enviiri okuba ne zaakutuuka zaggwa ku mutwe emyaka 16 giba mingi tuyambe kungobaga osimule amaziga gakale ojjoze ejjembe amafuta mu linnya lya Yesu. Wangi ejjembe likola olya bw'omala okungubaga juze ejjembe amafuta myaka 25 ng'otandika kuyita namwandu era naffe yagala tukkirize tukuyite namwandu 25 3
bawange yafiira manya murage background manya mubomu wali manya biji twacho unya kama mnendi na mwandu ndamwandu bange yafa myaka emeka asiya goine emeka asatu yafadi yafa myaka ngamsave jise yesu ngala chimunda banga mfana bwe nedda nyabo ne Bible yatugana okukkiriza omuntu yenno muyita namwandu nga tannaweza myaka nkaaga. Tukusubira okuddamu okuleega ebbeere, osiba akabina, osibe wato, osiiga ebizigo, osanirira enviiri, senya amannyo, juza ejjemba amafuta mu linnya erya Yesu. Wangi ejjembe lijuza eki munkonireko mugende ejjembe lijuza amafuta va mu by'okungubaga. Takubuza gwani nze namwandu wa kamya yafaddi myaka nga 8 egiise olina emyaka emekaana tuyambe kuba onoonya kati okusabiriza onoonya kuwa 1000 mbu bakuwa 2 nze namwandu wa gundi myaka 35 ng'otonyumeza mbu oli namwandu wa gundi oba gundi yafa akola atya afe yagende mu ggulu kyaggwa yagenda togenda mujjayo togenda mufumbirwa nate yagenda. Oli mukazi namusanga eyo Canada twali ne Mbamisindi ayina emyaka ndoza giringa 45 yakakungubagira bbaawe okumala emyaka 15 kitegeeza yafa ayina emeka wangi yafa ayina 3 n'engoye yazireka mu kisenge engoye z'omusajja ziri wali mu wardrobe weziri omukazi oli yatwewuunyisa nga bw'aba anyumya n'okaaba akaaba bw'aba akunyumiza bbaawe n'okaaba n'amaziga gayunguka alabika yali yamwagala nnyo ani aganye anyumya n'okaaba n'akaaba omusajja bukyafa myaka 15 naye anyumya n'okaaba n'akaaba okumanya ebyoli byali byagenda wala ng'amulaba n'ekiro ng'amujjira twamubuuza lwaki tofumbira nagamba tokyogerako bana nga ayinza okuba awulidde awo mbanga amuliddemu olukwe awo mbanga amuliddemu olukwe mba mmenya endagaano ngamba what nagamba mbanga amuliddemu olukwe engoye ng'azina mu nyumba omukazi oli yatutiisa engoye ng'azina mu nyumba ez'omusajja empale n'essaati n'ekkooti weebiri awo bw'aba agenda okwebaka olw'okubanga nga yeebakanga eri nga omusajja yeebaka eno bw'aba agenda okwebaka abuuka nawo bw'ati tamulinnya asobole okabaka ozanyisa gwe eddalu tayagala mukoona amulaba yamuziika dda naye presence y'omusajja weeri mu kisenge. Kale oyo modolo eyo lwaki taafukamire ku makya n'amubuuzaako yasiza otya taata w'abaana nkama yebazibu eyo bagita obsession oba ogenzi wala obwongo bwo obwo buyingize wala ng'okomye wala ate emizimu gimala ne gikakinga apu naawe kubanga kasita okitandiikiriza n'emizimu nagyo kyegikola nga gigenda eri mu ntaana nga gifuna image y'omusajja oyo ekifaananyi kye nga bwe yafaanananga nga gikyambala nga gijja nga gikuwasa era kyoddamu okulaba olaba musajja kujjanga kwebakako buli kiro nga gwonyumirwa ga taata w'abaana akyajja kumba oli ku dayimoni yejja. Era abantu abalimu ebyo bayitirivu nnyo omuntu omusiŋŋaana omusajja yafedda naye ng'empeta yagiremeza ku ngalo kweri era ganzi mufumbo n'omugamba ani yakuwasa yafa naye nkyali mufumbo egyali akyali bba wange era nze namwandu wa gundi n'omugaa kyeweekola kyokimanyi danger ekirimu kyeweekola is very, very dangerous. Bayibuli obufumbo bunnyonnyola bulungi nnyo bayibuli eri clear terina kyetaasomesa egamba nti omukazi asibibwa bbaawe ng'akyali mulamu. Kitegeeza omukazi aba mufumbo ewa bbaawe ng'akyakola atya. Bayibuli gamba nti bw'aba ng'afudde omukazi oyo aba wa busa is free to remarry. Naye oli agamba nti sisobola mulyamu lukwe ogiraba ng'omanya nti waya ebyo byebizibu Samiri bye yalina ekintu bakirijaketi nze akiremeddeko
bambuza ekibuuzo olituusaawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka obwongo bwe mugandika tono bwe muta omulala alivaawa Katonda ga seeing I have rejected him from reigning over Israel. Katonda bw'amala okukuribyukinga olw'ekyo ky'obadde tokola bulungi kye mwagalako mpuliriza kye njagala Katonda ekimufuula ow'enjawulo ku bantu omanye abaana b'abantu bo banjawulo ku Katonda. Abaana b'abantu bw'akunenya akunenya n'akuleka alekaawo takuwa solution bw'akuvuma avuma buvume. Katonda kye mwagalako ekimwawula ne Setaani Katonda bw'amala okukunenya atakuwa solution agamba kati genda okole bwoti ne bwoti. Bw'akuvuma obusiru atakuwa ekinakuyamba okubawa amagezi. Abantu bose bakola oli akulangira obwavu nagamba otwale eri obwavu obwavu onnyoko owunyawunya obwavu wano naye talina kyagamba ko nti oba waakiri genda osiike kabalagala. Akuvuma bwavu n'aleka akuvumya okuwunya akamwa naye tagamba ko nti kale no waakiri kologeti wuno n'akasenya genda osenye n'omugamba kati onvumidde bwereere onvumidde ki walinyambye n'ompa n'ekyokukola ani awulira ngambeko nti amen. Enjawulo ya Katonda yeeno ye bw'amala okukunenya ate akubulira by'onookola. Mulimba nammwe amugambye fill your horn with oil and go. That's an assignment. That's a mission. And go. I am sending you to Jesse the Bethlehemites, for I have provided myself a king among his sons. Bire mungalo yo Katonda. Wajja Sawulo ateekawo ki Dawudi. Mwana mpolunyiri oluddako abantu bano mbalage kye nalabye kye mbadde siraba nga bukyantandika kusoma lunyiri luno mpa oluddako. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. But the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. Rebuke, yes, also. Number 2, assignment. Number 3, strategy. Nti ono bw'amaze okukaaba ffe kye tutatera kukola bangi kuffe tufuna assignments okuva ewa Katonda ne zitufiira mu ngalo. Tufuna vision ne zitufiira mu ngalo. Tuwulira amaloboozi ne tutamanya on how to go about it. Bangi kuffe tulina vision kye talina strategy. Tulina mission kye talina strategy. Ebyokukola tubimanyi kye tutamanyi yengeri gye babikolamu. Ekyenjawulo ku Samwiri kye kino. Kituufu amaze okutegeera ekyokukola bakimugambye. Bamugamba genda ewa Yese. Juse jemba amafuta genda ewa Yese. All that is an assignment. Naye katuwulira musajja tunagamba Mukama nyinza ntya okugenda ono outgoing king Sawulo bw'anaakiwulira tanzite. Ye wali okitegeddeko nti kye weetaaga kyokka si kwe kuwulira eddoboozi lya Katonda. Wangi teweetaaga kuwulira eddoboozi lya Katonda kyokka. Teweetaaga kumanya bumanya kyakkola kyokka. Wangi weetaaga ne wisdom. Tukoze oba okuba engalo kuba. Ekyo tukiragajjali oluusi tetutera kukisaba ye wa Katonda. Owulira bulizi Mukama ng'agamba ekyokukola n'omala gaduma n'ogenda okikole. Nkwegayiridde musabe ne ku wisdom. Omugaye Mukama ontumye okugenda okukola ekintu bwe kiti mpa ku wisdom Mukama ntegeere bwe nnaakikola. Okumanya obumanya ky'oteekwa okukola n'odduka ogenda okikole nga tosabye wisdom kuva eri Katonda tekimala. Kiyinza n'okuviiramu okufa era bangi bafudde. Kati waliwo agandi musumba beera serious. Kyogamba na assignment evudde eri Katonda esobola okunviramu obuzibu ennyo n'amaanyi n'ofiira ddala n'okuzika ne bakuziika naye nga kyobadde okola Katonda yakulagira kikola wabula nga tewawulira tewamanya wali oteekwa kikola otya. Ebyennyanja ebyali bisuula Peetero mu nnyanja Yesu yali amulagidde okubikwata. Tolowooza nti Sitaani yali amulagidde.
Petero agenda obisikayo bw'ati ng'obutimba butandise n'okukutuka. Yabiteeka mu lyato, eryato ne libbira. Ani yali abimulagidde obikwata? Setaani. N'ebyennyanja ebivudde eri Katonda bwe tabigattamu wisdom bikutta. Wangi? Yokaana baamutemako omutwe ng'ali wakati mu anointing. Wangi? Yokaana omubatiza baamutemako nsingo pa ne bagiteeka ku lusaniya. Kubanga he did not know what to say when and to who. Ye yalina bweza anointing eyogera bigambo. Yasembera kabaka mulamba gw'amanyi, fountain of honor, nanyini mundu zonna. Namugamba lekera awo okwenda. Namugamba wabula ate gw'omanyira. Ali mu mafuta. Ali mu ki? Mafuta agumugamanya ag'ekirokole agatalina gwe gati ago. Mafuta g'ekirokole tegalina gati osanga omuntu kusita omugamba lokoka mulekera awo okwenda. Naye bwe yamusonga mu olugalo agamba gwe Kerode lekera okwenda ne muka muganda wo Filipo lokoka. Namugamba kale ngenda kulaganize kabaka. Ngambira ni bakuli nti wetaaga anointing iyo kawetaaga n'amagezi. Bambi mungambire ngomukutene kumuta amatuga amagezi gabera mu mutwe. Mukwate ne kumuta mugeti anointing iyo kazi je wetaaga n'amagezi. Gwe twogera amazima ono mulabyeko Katonda nga muwakanya. Olabyeko nga mboggolera atadde ensonga y'emaaso age Mukama ontu mugenda. Naye ensonga eno eri political. Ekintu kyonsindikako time bomb. Kabaka asobola kimanya nantemako omutwe. Talinzita. Olabyeko nga Katonda amulibyuke nga amunenya nga mugambo twali lwaki oli mutitizi. Nzinyiza nti okutumanze Katonda omulamba ate nombulira mbugundi alikuta. Olabyeko nga amunenya. Yalaba nga omusajja aketingira mu magezi nagamba okay. Kitegeeza you need some wisdom ng'okikola. Kale. Olina amagezi. Ngenda gakuwa. Olabyeko nga amunenya, olabyeko nga agaana okugamuwa. Amuza Mukama talinzita. Namugamba conquest strategy. Kyogere nkyuli ne baba tamanyi Luzuganda strategy. Kyogere ga strategy. Buli kyogenda okukola omwaka guno? Gamba Mukama kwe strategy. Ne bwa kiba yakikuwa. Ne bwe kiba kirooto nga wakifuna. Before you execute, ask God to give you strategy. Muge Mukama ngenda kikola ndya. Yakobo bamuwa strategy. Yafuna diru. Ewo musajja Mukama we bamwitanga Labani. Ayamugandi genda olunde embuzi zange buli zinazaalanga ezabu jagi ezebiwuga nga zezizo. Naye era yagende waka namugamba Mukama ngenda kikola ndya. Mpa strategy. Mukama namugamba genda osongola obuti nga buli mukala eyeze ensolo ze bakuwadde ekyo bata strategy. Tewetaaga kumanya bumanya kyokka kyoyagala kola. Wetaaga n'okumanya engeri gy'ogenda okikola. Mukama bampeera omukisa. Teka guno mukono. Gamba nti ayi Mukama. Kwebaza oli kigambo kyempulidde. Omwaka guno ngutandise bulungi. Bino ebigambo binnyambye nnyo. Ndyose ne mbitegera nga ntandika. Era bingasiza Mukama. Omwaka guno ndekedde okungubaga olw'ebyo ebitasobola kubeerawo. Sigenda kwongera bikungubagira. Mu linnya lya Yesu. Era olwaleero malirira okujjuza ejjembe lyange amafuta. Nzijuza ejjembe lyange amafuta. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Teke mikono agulu ngoyimirire. Imirira. Tobizanjira mu kakati bino. Gana mafuta goyola ga mwaka mulamba. Gagenda kutambuza mwaka mulamba. Teke mikono agulu. Tandika ogasaba gwe wenyine muge Mukama juze ejjembe lyange amafuta. Mukama mpa amaanyi, mpa amagezi, mpa okutegera, mpa okumanya. Mukama mpa obwongo bweteeseteese. Juze ejjembe lyange amafuta. Mukama mugambe saba tewetulako bwetuuzi. Katonda juze ejjembe ly'amafuta. Katonda akuyambe. Katonda akuwa amagezi. Katonda akuwa okutegeera. Katonda akuwa okumanya. Katonda akukyuse. Akuwa strategy. Akuwa ebyokukola ebipya. Akuwa amagezi amapya. Akuwa ideas empya. Kama akuwa ideas. Kama akuwa okutegeera. Kama akuwa okumanya. Sakya Mukama kitambule naawe. Kono ga Mukama gubeere naawe. Maanyi ga Katonda gabeere naawe. Kama kole bulungi mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Era si ekyo kyokka. Katonda ateera akulagirire ne gy'onoolaga nga bwe yalagirira Samwiri ogende ewa Yese. Akulagirire gy'onoolaga. Akulagirire waddako. Akulagirire by'onookola mu mwaka
guno nga yakulagirira akulagirire nsaba Katonda akundagirire buli wonoogenda buli ewali omukisa gwo buli ewali kyonoonya buli ewali ekikyo buli ewali kyosabira ateesa ekyo kyokka mazima ddala akwena amagezi oleme kukola binaakussa oleme kukola binaakusibya oleme kukola binaakulemesa oleme kukola binaakuleetera mitawaana Mukama areducinga risk akuwa amagezi engeri gy'oreducingamu risk mwebyo by'ogendako ekisa kya Katonda kitambule naawe akuwe strategy mu linnya lya Yesu Nazareti buli kyogenda okukola omwaka guno kama akuwe strategy kama akuwa amagezi kama akuwa okutegeera kama akuwa okumanya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe amina kubira engalo Yesu. Tuli mu mwaka 2017 bane ensoko bakulisayo mwena kivubo mukulikeyo nnyo mwebale kujja mu bungi ddala mwebale kujja nga muyingira omwaka ogw'okulagulira wamu n'abalagula kati nno tugenda kubanga tufuna abantu ab'enjawulo nga batubulya olunaku olwaleero bo kiki kye bayize jjukira tusangibwa ne Nakasero Sirancha wa Fellowship kizimbe kiri opposite na Lula Arcade jango twegateeko okuva ku Monday paka ku Saturday sawa 6 paka saa 8 lancha wazaffe ziba zigenda mu maaso munya lya Mukama waffe Yesu tuwulidde obujulizi obulamu bwaffe tebusigadde kyekimu nawe jango twegatengako obulamu tebujja kusigala kyekimu Mukama akuwa omukisa ng'otwegattako kati tugenda kubanga tufuna abantu ab'enjawulo nga batulya olwaleero kiki kye basobodde okuyiga akutuusako puroguramu eno ndi Montake awamu ne munnange gweneyo cameraman Densi bana bwe tugenda okutambula ffenna olunaku olwaleero happy new year 2017 kulagula n'abalagula amanya gose nze Lukwago William kikyoyiza olwaleero kyenyiza olunaku n'olwaleero nti nga tutandika omwaka wetaaga strategy otandise otya olina okweteekateeka omwaka oguwedde bwe gwanga gwagaana kkiriza nti 2017 Katonda agenda kukolawo ekyenjawulo amakulu mu kyo tulina kujjuza jjembe lyaffe mafuta tusobole okuwangula. Mukama akwenye omukisa mukwano. Sebo tuwe kukyoyiza olwaleero amanya gose. Amanya gange nze Mbazira Alex. Kikyoyiza olwaleero. Olwaleero ngize nti byonna bye sifunye omwaka omukadde byonna ebiyise. Sigenda kuddayo bikungubagira ngenda na bipya kati ngenda kutandika bupya ngenda kujjuza ejjembe lyanga amafuta tandike butya ng'ombe. Amina Mukama akuwa omukisa sebo jangu tuwe kukyoyiza olwaleero amanya gose. Kama mtakulubaza Joffrey. Kikyoyiza olwaleero. Ngizo okubeera nga mva mu bikadde byaggwa 2016 muleke ngende ne 2017. Amina Mukama akuwa omukisa. Happy new year. Amanya gose. Charleston Habone. Kikyoyiza olwaleero. Musumba atugambye twetaaga kufuna amafuta goka naye n'amagezi ne strategy of how to do whatever God has told us to do. Amina. May God bless you. Abantu kyabafuna benjawulo nga batulya mu service ya lolo kiki basobodde okuba nga bayiga. Mukwano nsanyusa okulaba. Ogenda tubya ku kyoyizo olwaleero semberako eno mpola amanya go mukwano. Manya gange Rose balabye ekisa. Tusanyuse nnyo okulaba kyoyizo olwaleero. Lwaleero njize okwewaayo maaso ga Katonda. Okwewaayo tusensonga zo maaso ga Mukama. Onjize ejjembe lyo lijjuze. Osobole okulaba Katonda. Olema okwekwasa ensonga endala naye sooka ojjuze ejjembe lyo nga tonnakaabirira mbeera yeganye ebiganye obite ojjuze ejjembe lyo olyoke olabe Mukama. Mukama akuwa omukisa. Olina kyoyize? Toyina. Kale bade bwe tutambula mu programu yaffe eno eya kyoyize ninawo omwami wano naye alabika alina kyayize sebo tuwe kumanya. His voice. Frank Sebata. Mutufu olwaleero ekigambo kibadde ky'amaanyi nnyo ng'ekiteekateeka omwaka kyenjizemu nti olusi sifa ebyemabega si bye bitukutte wabula ate fa babikutte sooka tulina okulaba nga obita kuba byo byakuta ku mwaka 2016 yo yagenze yakutadde naye obuzibu gwakyamukutte abamu balina mu 2.5 kyewuunyisa so kati ng'onoofuna ekijja werabira ekikadde olabe new opportunities tokabira mikisa gyayita wakyaliwo emikisa emirala mingi nyegisinga n'egyayita kati tuninga endowoozayo connecting ne mu byo mu maaso w'ojosobola okufuna mu mwaka guno n'emyaka gye egijja. Mukama akwenye omukisa mukwano oyo naye bw'ati bw'asobodde otubulira ku kyayize olunaku olwaleero sebo ngenda kusaba tuwe kumanya go nekyoyize mu saavisi ya leero amanya go sebo. Maxwell Oundo. Oviriddewo okujja? Kamocha. Tusanise okulaba sebo olwaleero mu saavisi ya leero kiki osobodde okuba ng'oyiga? Nayize nti oluusi tuweera n'ebintu ebingi ebitusibirako emitima. Let me speak in English. There are a lot of things that we mourn for. Actually, when God has a better plan,
So the moment what I've learned is that to open my mind and look at God and see what plan He has for me. I'm blessed, I know. I'm blessed. May God bless you. Amen. Aha. Sebo tubye kumanya go ne kyoyize. Amanyago? Amanya gange yenza Musana Ronald. Kikyoyize olwali. Bona agenda mu maaso olina okwesonyiwa ebyo ebyakulema mu mwaka gire gyayite gyemabega. Okkirize nti Mukama agenda kukolera ebisinga wadde ebyo byagaana. Mukama akwenya omukisa ayogedde akantu nti bw'obanga onaagenda mu maaso okkiriza biri ebibadde biganye ebyemabega. Gwe kkiriza nti ebyo bikoze eki ate okkiriza okufuna ate ekisingawo. Bw'oba badde olinaafuna birungi ate ogenda funa ebisingako. Sebo tubye kumanya go ne kyoyize mu saavisi yalira amanya go sebo. Amanya gange nze Mwamula Antone. Kikyoyize olwali? Njize okwegayirira Katonda n'okungeri y'okumenyamenya buli kiba kiganye mu lankyawa y'olwaleero. Amanya go sebo? Amanya mpitibwagumisiriza Edward. Oviriddewo okujja? Kyenjojo district. Tusanyusa okulaba. Weebale okujja. Happy New Year. Happy New Year. Kati olwaliro mu saavisi yayo ki osobodde okuba ng'oyize? Kinsinza okukwata kiri nti Mukama wabanga alina kyajjeewo alina kyasobola okuzzaawo. Akuba Sawulo yavaawo akigendererwa, Mukama alina okuleeta Dawudi mu maanyi okusinga Sawulo. Ne Samwiri teyakimanya. Kati meaning eri nti bw'obanga waliwo ekikuvuddeko ng'omulokole tokiremerera kumanya waliwo ekiri mu maaso eky'amaanyi. Kuga message eyo badde yange nnyo omwaka guno 2017. Mukama akwenya omukisa ssebo. Weebale nnyo weebalire ddala okubanga osobodde okubanga oyiga. Abaagalwa abalungi tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero bwetyo wetusobodde okubanga tulabise mu pulogulaamu yaffe eno eya Kiki Kyoyize. Amanya ndi Montake abadde agikutuusaako awamu ne kameramani wange Dennis Bana awamu ne baproducers baffe nga Javrin Nyombi awamu ne Godfrey abadde bakumikisingira ekifaananyi ky'obadde olaba. Tetujja kusukawo wano eno tusinkane nate olunaku olw'enkya kankuzeeyo mu studio za KTV. Mukama akunkuumire.